Munzikirize video ya leero njitandike nayogerera amakomera. Frank Baine avuddeyo nayogera ku mbeera ya Sauda Madada giyalabikiddemu olunaku olwajjo. Ne bw'oba owuliriza Frank Baine amazima osobola okitegeera nti alimba. Atutotoledde emirundi Sauda Madada jazza afuna obuzibu, n'omulundi gwe yasooka okufuna obuzibu ne bamuddusa mu ddwaliro. N'atugamba nti bamuddusa mu ddwaliro embeera n'etereera. Naye olunaku olwajjo ng'ennaku z'omwezi 18 bamuleese mbunga ali bulungi. Bamuleese mbunga ali bulungi, ye Baine agamba mbu yabadde bulungi. Ne bwe babadde batuuka ku kkooti mbu embeera n'etabuka. Ne gwe ku Sauda Madada guwalabye eddala osobola okukkiriza nti bamuleese ng'ali bulungi? Osobola okuŋŋamba nti ddala Sauda Madada ku mbeera gye twamulabiddemu bamuleese ng'ali bulungi, embeera yatabukidde awo? Yatabuse bamujja mu kkomera ne bamuleeta n'atandika okukolola omusaayi. Kale embeera yabadde nnungi, tukkirize nga bw'atugamba. Naye n'olupiira lwe yabaddemu nga balumutadde mu munda balumuteereddemu awo embeera ng'etabuse. Njagala owuliriza ebigambo bya Frank Baine, then naawe obeeko ky'oŋŋamba. Nja kusaba baako ky'oŋŋamba oluvannyuma lw'okulaba akatambi kano. Prisoner number 975 of 25 remand from Luzira Women Prison by the names of Madada Sauda. We note that on 10th September 2025, Luzira Women Prison admitted the aforementioned prisoner from Kawempe Chief Magistrate Court. The on-entry medical examination found her with a medical condition. On the 1st of November 2025, at around 23 hours, she fainted in the washroom, where fellow inmates helped her and immediately called for medical assistance. Thereafter, she was taken to the sick bay for further management. The prison's medical team, in consultation with her personal doctor, referred the patient to Murago Hospital for further scrutiny of what was going on. On 17th November 2025, a medical assessment by the prison's medical team indicated that she was stable to attend court. Unfortunately, on the 18th November 2025, while at court, her medical condition deteriorated. On court orders, she was evacuated for medical attention. By this morning, 19th of November 2025, the medical report shows she is stable and continues with treatment. Uganda Prison Service will continue to update court and the public of any developments. Oze kuuma kalulu kwe tomanyi teeka libagana kwenyigira mu politics. Kiki omugambo oyo Seggona? Nze saagala kuona kulinnya lya muntu. Twagala wa muntu yena masannyalaze. But whoever did that here, saagala kuwa bantu masannyalaze. Already those people are down. I don't want to uplift them. I know. Let them stay where they are. Deep down there. Olunaku olwaleero nga tukyebuuza ebibuuzo, kiki ekitanula bamukwata mmundu okunyonyoogera emigemerawala batandika okutuusa obuvune, okulumya, okutta n'okusaanyawo bannayuganda be baalayira okubeera nga bakuuma. Ebibuuzo bingi ebigenda mu maaso ebyebuuzibwa. Tulabye abaana ba NUP nga baleeteddwa mu kkooti bafujja musaayi. Tulabye Bobby Giant ng'embeera y'obulamu gy'alimu naye si nnungi.
tulabye abaana nga bakoseddwa mu ngeri emu oba endala. Emboozi eno tugenda gitunuulira naye nga tugyolekezaawa, tugenda gyolekeza ku biki ebiyinza okutuuka kummwe bamukwata mmundu, kummwe abasirikale, kummwe abalina okukuuma bannayuganda naye nga mulemereddwa bakuuma ne musalawo batta bussi. Tugenda tunuulira waawo nnyo mu ngeri emu. Tugenda kubeera nga tutunuulira tugenda yitako katono nnyo mu mboozi ya Brian White. Olwaleero ndabanga nze omusango oguyinza okubeera nga bagufutyanse nze ngenda kukubulira ensonga lwaki. Mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero omulenzi Alien Skin katono bamukuba amasasi naye embeera eva ku ki? Embeera yavudde kusinkana abakola oluguudo nga baggaddewo ekitundu ekimu ku Salama Road waliwo we bayiwa kolansi. Omuvubuka ono ng'ayagala kuyisaawo Kibuli ekyazzeko gaabadde mayinja n'abavubuka ba Alien ne bakuba amayinja ekyaviiriddeko abakuuma oluguudo okusumulula amasasi. Naye ngenda kuwa obubaka bwange ku Alien Skin. Osobola okubeerawo nga weeyita eryanyi naye amasasi gonna gakuvugiddeko state tesobola kutunuulira ng'oyonoona bwonoonyi. Emirundi gyonna gye bakubye amasasi mu bifo wooli ojja biwulira. Mu ngeri emu tugenda kutunuulira ku nsonga endala eziwerako nazo tuzikube mu ttooki. His Excellence Bobi Wine ayogedde ku nsonga ya Nyamutooro nayo kuyita unopposed okwefaananyirizaako Speaker Anita Among. Bino byonna tugenda beera nga tubitunuulirako. Nzikiriza tukole mbwe tuti katono nnyo nate nzije tubyogere. DPTV Uganda, Dawn People Television. Tutandise ne Brian White. Oye Brian White olunaku olwaleero aleeteddwa mu kkooti ku nsonga z'okutta omuntu. Brian White bingi ebigambibwa ku nsonga z'omuntu oba omwana omuwala oye yafiira ewuwe. Tetugenda zigenda mutuze tuzoogerako ne katwogere ku lwaleero dera aleeteddwa mu kkooti oluvannyuma lw'okwemulugunya okuva mu bannayuganda nga bagamba omuntu mumuleeta mutya nga mumuleetedde kafaliso bwe katyo. Ambulance za gavumenti zaali teziriiyo leero bakyusizzaamu bamuleetedde mu ambulance era ya poliisi. Then bwe bamuleese bannamawulire bagobeddwa munda okugoberera omusango guno era ekiddiridde ye mulamuzi ow'Emakindye omulamuzi Saala Basemera asazeewo omusango gutwalibwe munda mu chambers ng'eno tebakkirizaayo bannamawulire yadde munnamawulire n'omu. Bakkirizaayo abasirikale ba Uganda Police Force saako taata w'omugenzi n'omulamuzi yennyini nnyini. Then kiki ekyokweka mu musango guno? Kiki ekyokweka mu musango guno? Lwaki bannamawulire bagobeddwa? Batya kulaba biwundu bya Brian White oba waliwo ekyenjawulo nga bakutte taata w'omuwala eyafa babateeke munda mu kafunda bamukkirizise okuleka ebintu bino oba babeeko terms ze bakkiririzaamu? Awo nze naawe nesofa Brian White aleeteddwa embeera yeeyo gy'olaba gy'alimu. Kyemmanyi saagala kwogera bubi ne kyemmanyi nti ataddemu nnyo n'akajanja. Naye of course omuntu ayagala osimattuka omusango buli kimu okikola ebyokuswala bijja luvannyuma. Mbwe yali omugagga aswadde kasita aguvaako kasita aguvaako. Aba Brian White basajja bafere bino babikolanga
bino byo babikolanga. Anyway, byebe biri wa Brian White, tuveyo tweyongereyo. Bwe tuba nga tuvuddeko wa Brian White, katugende ew'omulenzi Alien Skin. Era tetugenda mmulwako, just kutegeera. Alien Skin abadde mivuyo mingi. Mingi nno. Mingi ddala. Ne gyonna nga girimu amasasi. Mujjukire wa Bajjo amasasi gavuga. Kaka tujje kweno ensonga eyabaddewo ekiro ekikeesezza leero oba kawungeezi kajjo. Oluguudo lwa Salama Road bali mu kulukola. Baluyiwa kolansi. Omukulu ono yazze n'abalenzi be ne bamugamba owaaye ekkubo liri mu kukolebwa tuli mu ddiyiwa kolansi. Omukulu ng'ayagala kuyitawo na Kibbuli. Ekyaddiridde ge gavubuka ago okufuluma mu mmotoka ne gateekawo embeera. Bwe gataddewo embeera abavubuka bakola oluguudo ne bagaaka tubacapa amayinja. Ebivubuka nabyo ne bikwata amayinja ne bitandika okkuba abakola oluguudo. Bwe batandise okkubagana, poliisi oba abasirikale abakuuma kyabawaliriza okuvaayo ne bakuba amasasi. Ebyaddiridde motoka ya Alien gikuba amasasi n'ebiringa ebyo. Nalabye nga naye yakoseddwamu akatono n'essika amaanyi. Anyway, ebyo bye byabaddewo. Ezo nsonga za Ministry of Works n'ebyenguudo si bwe kiri. Kakati kyenjagala okwogera wano kyeki. Bano saagala tubawe budde ensonga lwaki mpitawo. Njagala kugamba Alien. Government tosobola gikozesa loss ya masasi ku masasi. Era toli muntu wanjawulo kulaba nga gwomu gwe bakubirako amasasi eri, gwe bakubirako amasasi eno, gwe bakubirako amasasi eno. Ekinaddako omuvubuka munnange bajja kukutegula. Kyabulabe nti bajja kukutegula ng'omuntu kizibu n'okusonga engalo nti ono gwosobezza oba oli gwosobezza. Ekirala, Alien Skin oli brand. Nesisuubira nti wali omuntu asobola okubalamu amagezi. Wali omuntu asobola okulowooza nti oyina amagezi otegeera. Nga brand yo buli kiseera efuuse kagoma ka lubendera asanga yakuba. Gwe bakubidde egindi, gwe bakubidde egindi. Gwe bakubidde eno, gwe bakubidde eri. Eyo ebeera brand gasiya. Era mu njogere nyangwe. In fact, abantu abava mu ghetto baba baana bagezi. Oleetera abantu okubuusabuusa oba oli mugezi oba toli mugezi, oba otegeera oba totegeera. Kubanga wandibadde obaako abantu b'oyigirako ebintu bino engeri gye bikolamu. Tetwagala nnyo okumalirako budde. Ensonga enkulu ebadde yakutegeeza abantu kiki ekyaviiriddeko kino. Walaza mpaka kuyita ku luguudo. Oluguudo luli mu kukolebwa. Agavubuka kugakola fujjo. So, ye Alien Skin. Tuyiseeyo, katono nnyo, katuveeyo. Then we tubanga tuvuddeko ewa Alien Skin, njagala onzikirize tugende wano. Olunaku olwajjo omukulembeze ya campaigns mu bitundu bya Zombo ne Nebbi. Nebbi wano yabadde ayinawo candidate. Ne candidate yagenze okutuuka nga Electoral Commission yeegase ne Nyamutoro Fiona mukyala wa Eddie Kenzo. Of course ye government. Government newandukulula candidate wa NUP. Nga egamba mbu one emikono gyali tegiwera bino nabinnyonnyodde mu mboozi zaffe eziise. Era nga twebuuza emikono giba gyali tegiwera Electoral Commission yasobodde etyo munominatinga. Abagamba nti n'emikono tebagimuwa ba NRM kisoboka kitya kada wa NRM okuwa wa NUP omukono. Electoral Commission yalaga obunafu ebyo nabyo ne tubitegeererawo. Now NUP egamba yagenze mu kooti okuwakanya kino. NUP egamba
tetugenda kukkiriza kujogebwa kumanyirwa n'okutuyisaawo bwe tutyo. Fiona Nyamutooro togenda kukola bintu bya Anita Among. Tubaleke mugende nga muyinaayina mutyo. Omukulu yabiganye. Njagala onzikirize ebigambo bino byogedde ayolekera ajagenda okubeera nga akuyega abantu olunaku olwaleero mu press briefing gyasobodde okubeera nga akola. Njagala leero onzikirize tusooke tufune ebigambo bino then tweyongereyo. Candidate for Nebi, you all heard and saw that she was denominated, thereby declaring Nyamutooro unopposed. What a shame. What a scandal. You see, these people are so ashamed that they are trying to make sure they remove any competition. That's no wonder Museveni blocked Akena from nominating. No wonder he was trying to block me. You see what Anita Among is doing. So these cowards, that's what they're doing. They denominated Comrade Abechan. We are in court. We have to make sure she's on the ballot paper because she's winning with over 70%. Yeah. You saw it. Yeah. I thought I should make that very clear, especially before the press. Yes, ma'am. Okay, byebimu ku bigambo by'omukulembeze byayogeddeko. Then njagala tutunuulire katono nnyo olunaku olwajjo twalabye muganda waffe Sauda Madada nga bamulese mu kooti. Bwe bamulese mu kooti yazze afujja musaayi. Embeera eno yeeraliikiriza neeyongera okukanga abantu. Era njagala okuwa katambi ngenda bukuwa bubiri. Then olabe embeera ya muganda waffe amanyiddwa nga Bobby Giant. Ndowooza ya Comrade Sauda Madada yo mwagirabye. Kambawe akatambi kano then we tuba tuva. Dwaki bino bigenda maaso? Dwaki bino bikolebwa eri abantu bannansi banna Uganda? Oyo ye Bobby Giant. Bw'omutunuulira teweetaaga nnyo kuleeta magezi mangi okumanya nti embeera gy'ayitamu awo si nnungi. Kye neebuuza nti era balinze afaanane ng'abalala balyoke bamutwale mu ddwaliro kuba naye embeera mwali si nnungi. Newankubadde ate eya Sauda Madada yo yabadde waggulu nnyo, yabadde mbi nnyo. Naye ne Bobby Giant yeetaaga obujjanjabi. Ebyaddala bagamba nti amagye ne poliisi tebirina kwenyigira mu kalulu. Naye bya Uganda byenyigiramu direct. Byenyigiramu direct. Kati oba tugenda mu kalulu ki? Nze simanyi kalulu ke tugenda. Twesabire. Oze kuuma kalulu? Kwe tomanyi teeka libagana kwenyigira mu politics? Mu constitution ya Uganda article 28 ku section ey'ekyenda mu omwenda mu UPDF Act eya 25 eragira amagye oba ebitongole by'okwerinda obutenyigira mu kalulu. Naye simanyi oba abakuumaddembe oba abeeyita abakuumaddembe article eno bagimanyi ey'e28 era ennyingo ey'ekyenda mu omwenda simanyi oba bagimanyi nga bakola bye bakola. Mu tteeka eryabwe eryakolebwa mu 25 erya UPDF Act amagye tugalabye. Kakati abaana bakozaako nga bagamba
kaka tugenda babuuza ebibuuzo ki ekibaleese mu kalulu. Section eya 9 temugimanyi. Temugimanyi mwenga abasirikale ba UPDF. So embeera nga bweri abaana bagezaako okusiga ekifaananyi nti kale tugenda kubeekolerako. Byonna mu bikole ne tugenda kubeera nga tubeekolerako ng'amateeka bwe galagira. Era akafaananyi ako ke baataddewo nga bakyapa ow'amagye oluyi Fort Soldier amuyisaamu eggaali. So yebeera ekyo ekifaananyi kye babadde bagezaako okubeera nga basiiga. Mukwano gwange gwagenda mu maaso n'okuba nga otugoberera vidiyo gituwere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera nga osubscribinga ensonga esobole okubeera nga etambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Now bwe tuba nga tuvuddeko awo nzikiriza mukwano gwange nsooke nkutwaleko katono nnyo nsooke nkutwaleko mu mawanga agazze nga gatabanguka katono nnyo. Kayindo Tafiira alina ebigambo byayogera ne tufune n'ekyokulabirako bwe tuvaayo ate nkwolekeza ebigambo ebirala. Abakulu abali mu buyinza tukkirize kye mukoze kimala. Otherwise singa bino ebintu mubisindiikiriza Abannayuganda mujja kuba temubalekedde kusalawo kwonna. Kino kye kiyinza okujjako okwerwanako. Kino kye kiyinza okudda twakatambi kali aka Katumba. So zanya Otafiire then ozanyireko Katumba. Nti eggwanga uli aliwo nga tebaliiwo. Weeriringa abatamanyi nti eggwanga uli aliwo nga tebaliiwo. Weeriringa wetuli lijja kuba usebo nga tugenze. Oba oyagala oba toyagala enkya, you will wake up dead. Mwabawaana n'okusuusuuta bannakyemalira nga bakola ebikolobero byabwe. Njagala mufune ekyokulabirako era muyigire ku mbeera eri mu ggwanga lya Bangladesh. Olunaku olwaleero bonna ababadde bakolagana n'omukyalo oyo Sheikh Hasina eyali omukulembeze nakyemalira atagambwako, bonna ababadde bamusuusuuta, bonna ababadde bamuwaanawaana n'abakola batya tewakyali ayina kafo mu ggwanga lya Bangladesh kubanga n'ekibiina kye eky'ebyobufuzi baakiweze. Bonna oluwulidde nti mukama waabwe bamusalidde gwa kufa, bamusalidde kalabba olw'okutta abeekalakaasi bajenozi omwaka oguwedde abaali beekalakaasa. Bonna oluwulidde ebyo buli omu kati ali mu kudduka. Era n'ensalo za Bangladesh ez'enjawulo baziggadde tewabaawo afuluma. Tewali gw'osobola kusanga n'omugamba nti gwono waliko mu gavumenti ya Sheikh Hasina n'akugamba nti ye. Buli omu kati ali mu kwekweka. Bangi batandise okukyusa identity zaabwe batambulira mu bukookolo mu ggwanga eryo. Kiwaaki kyakuyiga ki? Mwe abasuusuuta bannakyemalira, abawaanawaana bannakyemalira, abakola batyo olw'okuba olwaliro mukyali n'obuyinza. But when things turns against you, mujja kunoonya we mwekweka nga temulaba. Ekyo mukirowoozeeko. Mwe musuusuute bannakyemalira mubawaane ngeno bwe bakola ebikolobero ku bannammwe. Naye lwe buli kya ku makya ebintu ne bibeefuulira bannakyemalira muwulira nti gwe mubadde musuusuute era abadde abawo obukuumi ng'alagira bulagize emmundu ne zijja ne zibakuuma, temugambwako temukwatwako. Nti kooti emusalidde wali myaka 2 mu kkomera. Kooti emusalidde ekibonerezo kyakuttibwa kyakuwanikibwa kalabba. Mwe mugenda kwekwekawa. Era ensi mugenda gigamba ki? Ani agenda okuba nga abawo obukuumi ng'ono bw'abadde abawa? Musuusuute bannakyemalira nga mulekamu ebigwawo mu nsi yonna bibawo ekyokuyiga. Olunaku lw'eggulo Kyagulanyi yagenze okuwunzika olukuŋŋaana lwe yakuye ku kisaawe kya Kopi Wanglei mu ttawuni kanso y'e Pakwach ng'ebulambala okuwera essaawa 12 ez'olweggulo. Yawaliriza atuuke mu disitulikiti y'e Madiokoro nga y'endala gye yabadde alina okutuukamu bwamuzibiddeko mu kkubo n'atuuka n'okubulira mu makubo g'e Madiokoro nga lyakutte bwe likomo oba okusibira mu maka g'omuntu ate ng'akyusa okukwata eddala. Okudde Nebbi oba Arua nga kimwetaagisa okutindiga kilomita endala ezisoba mu 53 mu kubutaabutana okwo abamu ku batuuze e Madiokoro ababadde bamulindiridde baategedde nti ali mu kitundu ne batandika okumukuŋŋaanirako.
yasazeewo okunoonya wayinza okusula era yatambuza bigere. Kyaddaaki waliwo eyamukulembedde amutuuse we yalowoozezza nti we wasaanidde okusula omuntu ayayaanira okuba omukulembeze w'eggwanga, kyokka ekifo ekisulwamu kino ng'alina kumulagirira ng'alagirira w'alabye omusota. Ng'agituuseeko yasiibudde ababadde bamugoberera n'agyesogga ng'alinga ayingira ekifulukwa. Kalabirira wa woteeri eno yabadde n'entuumu y'ebisumuluzo ng'ekyewuunyisa teyeekakasa kisumuluzo kye kiggulawa. Ng'akyakikiitana lwabuuziza Kyagulanyi ekimusuzizza wano. Why? As long as it has a roof. Yeah. I mean, I'm Ugandan like anybody else, and remember I come from the ghetto. They got for me the best that is here, and I'm happy to have it and at least be able to look in the eyes of the people of Madiokolo. We've reached very late because of the bad roads, so we were not able to address a rally, but at least we've stepped foot in Madiokolo. And tomorrow we'll set off. Ebyo byonna okubyogera ng'omugguzi akyakikitana ng'ebisumuluzo ebiggula ekisenge bimubuze. Kyagulanyi yatendewaliddwa n'abimuggyako yeggulire. Are you sure the key is one of Amaloboozi gatandise okuwulikika nga batandise okutendewalirwa nga n'omugguzi bwe yeewozaako. You can't change the room? Yeah. We can't get another room apart from this. But we don't have any other good room. This is the best you have, eh? No, the best is this there. Give me the best. The one person come here and they take that key. You take the key? Yeah, she said for me she's coming. Nkakasa nti mu kino ekitundu mulimu abantu abanjagadde okulakulanyayo naye abantu okuinvestinga kati mu kitundu nga kino okusaayo lodges, okusaayo discotheque, okusaayo recreational places, waliwo ebintu ebimu ebibasikiriza okugeza ng'oluguudo. Singa oluguudo lweno baalukola bulungi nnyo, ndishuwa nti abaana abeeno abazaaliddwa ku kitundu kino bandibadde bagamba waffe njagala genda kuzimbayo club, njagala kuzimbayo hotel, njagala kuzimbayo lodges nefaanana bwe bityo. So gavumenti yo kyerina okukola kwe kukyanguyiza abantu. Kyaddaaki ekisumuluzo ekituufu kyalabise ekisenge nnyini kifo kyeyalabye nti kyekisingawo ne kiggulwa. Olw'eggudde omu ku bakuumi abaamukwasibwa akakiiko k'ebyokulonda teyamukkiriza kukiyingiramu nga tannakyekebejja. Officer, that's the best that is here. This is Madiokolo. Oluvannyuma baamukkiriza okukyesogga ekitanda ng'alina kusooka kikubirirako okukakasa nti ayitemu n'agwa. It's okay. Check it. This is the best that is here. Ng'amaze okukakasa nti waakusula wano yeetegereza waggulu ng'ekisenge tekyatuuka n'akyekengera. Mr. President, yes, sir. Adjustment. Yes, please. Oh, you're switching the mattress. You're putting a new one. Not even new. You said you're okay with the room? No, I'm okay with the room. I mean, this is all that we have here. Remove the bed sheets. Remove the bed sheets. It is only one night. Remove the bed sheets first. Yeah. Okay. What you do? Yeah, I have. Just remove all of them. Sleeping in the next room. This next room. I'm there. No. My point is, Banga tetuka aguru. To make sure one of us is the one sleeping. Yeah. So neno mujibooking, then let us book all the rooms. Ebyoggalangatanya ekiwanga mu ngalo nga biwedde, enkalu endala ezazzeeko zaabadde zaakufuna kyakuzza eri omumwa kuba n'ekyamubadde mu lubuto kyabadde kissa kinegula. Loogi eno tewabadde kantu konna kayinza kukuba mu ttama, kyokka abaagala okulya baabalaze ekiyungu ekyabaddemu omuliro. Musajja wa Kyagulanyi Daniel Oyerot asinga okumanyika ennyo nga Dan Magic yamukakasiza nti ye ebyokufumba tabimanyi naye okugoya alimo. Yanoonyeza mangu awo obuwunga n'abaka n'omulawo gwe yasanze mu ffumbiro n'agwa mu masiga.
Netulia sawa nneka muganda. Bino biri kumpi kujja nawe. Tuli Madiyo Kolo. N'obwennyanja teri amanyi gye yabujje n'akubira mukama we ejjiiko n'etuuka n'okusaala. Mbalimu twewo. Tegedde. Kyaddaaki emmere engoye yatuuse era baagiridde evaamu n'akakka. Kojja jangu ffe boyo. Kyogamba waliyo n'engeri ya bukyayi. Ekyayi kiriya. Bijja bbiri. Nze mumpe ebyange nje ndye wano. Omukulu enva yeeseneddeko ezimumala nga n'akawunga asala akajja mu kibatu n'alya nga bw'akuba n'ennoga. Kitunga tebakitutte. Kati ngamba omusajja bakala kunkola kiba. Twabiguzaawo mu town twatuuse faso ng'obudde bugenze ate nga hotels ezisinga teziriiwo, so that was the only place wewabaddewo nga omukyala waawo nga of course akkiriza tukozesa effumbiro. Eno eroja esinga obulungi wano Madiyo Kolo naye temulina masanyalaze kuba embeera y'amasanyalaze eyangwira abantu kati ekyo kikalubiriza abantu bamusiga nsimbi okuinvestinga newesanga nga kaloji nga kano kasente tono nnyo ate netwe bakasitoma tetujja kusanyuka nga bwe twandisanyuse so mu Uganda empya nze mba njagala bino biyisaawo buyisa luguudo lugende gye lugenda nga luva gye luva. Abacoordinator baffe be bagitufunidde. Ebyenzikiza gye yeebaseemu tetwabirinze era tumulabye enkeera mu kuvaayo ng'amaze okwenaanika ebyambalo okwolekera disitulikiti y'e Zombo ne Nebbi. Kyagulanyi abadde yamanyira okusinziira mu bwengula ku kalina ya woteeri w'aba asuze n'asooka awuubira ku bawagizi abakeera okuŋŋaaniraawo nga bamulindiridde. Kyokka olw'embeera ya woteeri gye yasuzeemu e Madiyo Kolo okuggyako nga yandirinnye ku mabaati ga loogi waggulu, leero kino kyagaanye. Kyokka agenza okufuluma nga abatuuze bawamberedde ebweru wa loogi okumulaga essanyu. Abamu poliisi yebadde bakubirira baleme kugenda kumuyiikira. Abakyewulira obuvubuka batuuse n'okuwanika ebipande ebiriko obubaka obulaga nti ono ye mukulembeze w'omulembe gwabwe. Oluvannyuma lw'okumusiba olunaku lwa jjo basazeewo waakiri bamuwerekere mu kitiibwa. Olufulumya Madiyo Kolo yayolekedde butereevu disitulikiti y'e Paida Zombo. Asoose ku kyalo Kaya ekiri mu Paida okujjukira eyali omukuumi we okwayi James Wasoti eyali amanyiddwa ennyo nga Kabogo eyamufaako. Emikisa gy'abakadde azaagikukumba era n'eno eri yagimuwadde. Abantu bamulaze essanyu n'eŋŋombo z'ekibiina nga buli omu afuna bw'azaasanguza ne bw'aba teyeekakasa. Eno tawuni enkulu eri mu kakoolaasi akataweza na kilomita nga nako kawedde ku mpagala. Olukungaana lwakubye Paida era ebyenguudo byasinze okwesibako okuperereza abalonzi. I don't need to talk about the land that has been stolen from you. About the poor education system here in Zombo. About the poor health sector here in Zombo. I am not going to talk about all those problems because you understand them better than I do. But I will tell you that all those things are coming to an end because it is the end of Museveni. Yasazeewo olunaku alufundikirira Nebbi ayaniriziddwa mu kibuga n'afa essanyu. Kyagulanyi babadde ayingira ekibuga Nebbi wakubye olukungaana olusembeeyo aliko abawagizi ba NRM basanze nga bambadde emijoozi bagambye nti babadde bagezaako okutaataaganya embeera n'abawagizi be wabula akozesezza bubonero embeera n'agitereeza. A missing person because of politics.
owe it to very many who have been killed, including my own son. NB Maserebeka Bedichan yali yesimbyewo okuvuganya ku kyomubaka omukyalo wa disitulikiti eno avuganye ne munna NRM Fiona Nyamutoro balopedde Kyagulanyi nti yafutyankibwa era bagenda mu kkooti. Enough is enough. We are giving you a notice. Either withdraw that mistaken information or definitely apologize or definitely you are going to be humiliated. This is not our power. It is the power of the Almighty God. This is the power of the Almighty God. It has been 40 years, my brothers and sisters. 40 years of pain. Eno abafalasidde okulwanirira obumo n'enkyukakyuka. 40 years of bad roads and bad hospitals. 40 years of gun rule. But most importantly, 40 years of division. It has been 40 years of lies. 40 years of brainwash. They have told us that it is okay for us to be poor. Abana abakola appraising eyo bali basomero university tebanatandika kukola tebanawulira buzito bwa responsibilities bazadde baabwe nga basuulira maybe ne school fees okawulira akantu ako njagala okanotinge bulungi abaana aba university abasoma abasuulwa ne school fees bazadde baabwe the Genzies be batandika praising eyo eyasuula omukyalo oyo nakyemalira Bannayuganda information kijje kibawa gwokola sasula emisolo mingi mwana wo tomanyi oba anaasoma nkya tomanyi oba onaalya toyina shelter toyina medical care tomanyi ne bw'onaalwala onaakola otya kikyoyiga mu ekyo sule ng'okirowoozaako eggwanga lino lyaffe tulina okulaba buvunaanyizibwa bwaffe. Njagala kusinziira wano okwebaza leader of opposition Joel Ssenyonyi ddala okusoma ko tukulaba ebibala byekuvaamu olunaku olwaleero bannamateeka bangi bali mu musango guno tubeebaza nnyo olwaleero Joel Ssenyonyi agambye kannyimirirewo ndabye essuubi ndabye okukkiriza mu baana bano ndabye smile ez'essuubi oba oli awo n'ekyo abaana babadde bakisubwa okulaba omuntu gwe bamanyi ateeka abakazi n'abasajja ku nninga mu paalamenti ng'ayimiridde mu maaso g'omulamuzi ayogera ku lwabwe era mu mutwe gwange ekinzijidde basseggona babaddengawa kitegeeza bo babaddenga mu bizinensi zaabwe njagala mutukkirize mulabe akatambi kano Joel Ssenyonyi ng'ayogera owulya ng'ejja abadde annyonnyolamu ensonga ng'azinnyonnyola okuva ku mutima ng'obulumi bw'abaana bano nabo bumuluma olabe ne smile n'engeri abaana gye babadde bamutunuulira nga tebali ku mulamuzi bali ku Ssenyonyi njagala otuwe katambi ako. I find it exotic because, Your Honor, I find it exotic because the word misleading has been used by the state. But now, state is saying that is unpalatable language and all of that. State says we are referring to them as fraudsters and so on. None of us has done so. If it's their admission that they are fraudsters, I have no control over that. But Your Honor, the point I was making, state did say that most of the accused persons hold high positions in the National Unity Platform. That's not true, Your Honor. That's misleading. The only person who holds, in fact, a deputorial position in NUP is A8, who is the deputy spokesperson of the National Unity Platform. So I don't know where state gets that from, that most of these accused persons hold high positions in NUP. Your Honor, away from this, I'm the spokesperson of NUP. I don't know about any of these other accused persons holding a high position, as has been alleged by state. And that's what I'm calling misleading, Your Honor.
And finally, Your Honor, the concern by state regarding insecurity and that if these accused persons are released on bail, they will jeopardize the case and so on. Your Honor, that presupposes that these persons have been found guilty. We are not at that stage, and I am certain we will not get to that stage. Article 28(3)(a) of our country's constitution advocates very clearly that anybody that gets to stand in this dock like these accused persons are standing is innocent until they concede that they are guilty or until eventually court finds them guilty. None of that has happened, Your Honor. These are innocent people, according to Article 28(3)(a). And that's why we are here to say, let them be granted bail. Your Honor, these are honorable members of society. A number of them have previously been released by court on bail until the state lost interest in those cases. And never did any of them flout their bail conditions. Never did they. No conviction whatsoever, no record of them flouting bail. And these are the persons we are presenting before you, Your Honor, to say, let them be granted bail. Whenever state is ready to start prosecution, they will be available to hear these matters. We pray, Your Honor, that the accused persons be granted bail. We have no right to it. Owuliriza Ssenyonyi muwulidde bulungi olabye abaana ndaba edi mutu akamwenyumwenyi nga kaagala kumutta ne Doreen bamwita Doreen hu Nyanju Doreen Kaija kakati Ssenyonyi abadde ndowooza supportive lawyer naye mu kiti kyonna mwajjidde mwebaza naye njagala kwogera ku statement ezimu zayogedde agambye omulamuzi nti abakulu bano boolaba state simanyi ejja information omanyi babiriwo okubuzaabuza era n'obulimba babutwala ne mu kooti nga bwe nagambye nti tewali gavumenti ekyasinze kutambulira mu kulimba kakyazibaawo yamu Museveni ekyasinze naye ne ba DPP baleeta obulimba mu kooti ne balimba nti abaana bonna abali mu doketi awo mu doko nti baholdinga balina ebifo ebyamaanyi mu NUP. Ssenyonyi agambye nedda ali omu yekka omumyuka w'omwogezi wa NUP Waisa Mufumbira yekka yaholdinga ekifo ky'obukulembeze mu kibiina. N'amugamba ekyokubiri abantu bano muyinga abagamba nti bazzadde emisango era ne gibasinga. Omuntu yenna ayimirira awo aba akyali innocent paka obujulizi nga mubufunye obumulumika obanga yeke nyini agambye nti aba nawo musango naguzza gunsinze. Namugamba ekyokusatu abasinga abali awo baali bawereddwako bail naye amateeka agateekebwa ebiragiro ebyateekebwa mu bail application zaabwe ne babigoberera bulungi paka leero era bakyaliwo emisango egimu gikyabaliko gavumenti gibajjangako naye tebavangawo wadde genda bakyaliwo kakati kweza ensonga konyeye okumirya n'ogamba abantu bano babadde beyisa bulungi nga tubadde beiro lwaki temuba beiro nga n'emisango gye muboogerako tewali bujulizi bubalumika oba tewalina nsonga ntuufu ya misango mituufu okuggyako emijweteke so jere astandize bulungi ebigambo n'abyogera ayina amagezi waddembo bitwala era bino byongera okulabisa kooti za Mwai Museveni kuba ffe tuyita kooti za Mwai Museveni kubanga singa zibadde zeetongodde singa zibadde zeetongodde twalibadde twalabadde obwenkanya bungi mu bantu abazze bakola ki basibwa so kiwa ekifaananyi ekigamba nti ebigendo by'abantu okutwala abantu baffe mu makooti ne mu makomera si just nti bazizza emisango wabula kiri nti bagezaako waliwo kye bayita waliwo bana basajja bakwata abaana baffe ne babateeka on ransom oli nagamba mpa ssente nkuwa omwana wo kati Mwai Museveni akwata abantu bano buli kaseera nga bwolaba Bolivia Lutale bali mu kkomera abakozesa katego ransom mpa kino nkuwe kino NUP kyeyakeera ku makya neegaana babedi bwanika ne bampuuga nga bagamba nedda omusajja bataamu abantu baffe tubuuza Mwai Museveni mumumanyi NUP negotiating na mutujju obwenkanya
tebabu negotiatinga. Mwami Museveni bw'olina ky'omuwadde bw'aba alina kyakuwa nawe olina okumuwaako ky'omuwa in return. Abanga zaala. So ebyo bye tupushinga okulabanga ebitongole eby'amateeka bimirirawo nga byetongodde mu Uganda. Njagala otuwe emboozi eyo eya mukyala wa muganda wa General Kayindo Otafiire eyawambibwa. Emboozi eno egenda tutwala butereevu mu Masaka eyaliwo olunaku olwaleero n'olwenkya omwezi guno gwennyini omwaka gwe gukyuka 2020. Weewaawo. Njagala otuwe ku mboozi eyo. Mapesa binyige. Okuviirira ku Bob bye yayogera ono omusajja wa Kenya nti Amos ye omu ku abo be baaleka mu fridge. Tusuubira nti looya waffe ajja kunganya obukakafu obwo bubeere bumu ku obwo bw'alina already obulaga nti abantu bano be balina omuntu waffe. Naye tusaba kimu omuntu oba mulamu oba mufu. Claire atekateeka nga ye mukyala wa Rwangomani mu kuwayamu ne NTV ebigambo bimulemye okusimba era embeera gy'ayitamu mu kaseera kano oyinza okugamba nti emwetimbye obwenyi bw'akulukusiza amaziga nga yeekokola ky'ayitamu mu kadde kano ak'emyezi 4 nga bba tamanyiddwa waali. Buli kimu kyetusobedde, buli kimu kirisitaaka, buli kyetugezaako kigaana, tetumanyi kyakukola. Nsaba gavumenti ete omuntu ono bw'ebanga ye muyina oba mulamu oba mufu kyonna kye kiri bamutuweereze oba bamuteeke mu kkooti bamuteekeko omusango gwonna tumanye nti kati ali mu kkomera eri abantu bonna. When people of my size, height and weight disappear without trace, that's a problem. Families are now beginning to call on us to give them bodies to borrow. We who fought Idi Amin for the very reason. Excuse me. Tamanyi gyali naye kuba naye talina kyakukola. Era naye agezaako mu buyinza bwe naye era ku musango gwe twasembyeyo okuwaaba naye twamuwaabira nga ye kuba ye Minister of Internal Affairs omuntu yenna omutuuze nga Munnayuganda aba amuvunaanyizibwako. Kakati eyawambibwa oba eyabuzibwawo muganda wa Kayindo Otafiire General. Okateekako nnyaako aka General. Oyo abadde ayogera ye mukyala we. Mukuwaabira bawaabira ebitongole byonna. Bawaabira CDF, ne bawaabira UPDF, ne bawaabira ebitongole byonna ebikwatibwako. Naye mukuwaaba ne muganda we yennyini General naye ne bamuwaabira. Kubanga ye Minister of Internal Affairs yavunaanyizibwa ku bukuumi bw'Abannayuganda kuba poliisi eri under. Kyokka era omukyala akugabe naye talina kyakukola. Faruku, kiki kino? Kakati Jimmy, emboozi eno ogiraba. Etusiigira ekifaananyi ekituufu eggwanga lino we liri. Ku bye tuzze twogera. Yes. Tuzze tugamba Bannayuganda. Lino eggwanga si buli ali, gavumenti eno si buli agirimu nti alina amaanyi. Eggwanga lino likulemberwa ka click akabondo k'abantu abatono ennyo abalondemu. Naye nga kayina bangi bekakozesa. Abantu abamu abajja ne Mwami Museveni tebakyalina buyinza mu gavumenti eno. Yagenda abasuula ebbali. Abamu abakyakola naye bakkiriza kukola naye nga tebakyalina buyinza bagamba tunaakola ki? Bali awo bifaananyi bagamba tunaakola ki? Either batya for their lives. Otegedde? Abamu bagamba katubeere okubanga bwe tufuna akasente ak'okulya. Abamu bagamba bwe tunaavaamu either tujja kukomekeza tulimu ekizairo. Kubanga bante bajja tukkiriza kubeerawo nga bw'olaba sejjusa ebyamutuukako. Kakati bino bitegeeza ki? One time Otafiire bwe yatandika okwogera ebigambo bino ng'akola okutaba kamaabe. Nayumiza Bannayuganda ne mbagamba General Otafiire tasobola kuvaayo natandika okwogera ebigambo ebyo nga tewali nsonga mukka gunyooka. Buli bw'olaba tewali wali muliro watali mukka. Tewali wava mukka nga tewali muliro. Tekisoboka. Kozi nalabako ebiseera ebikale General Otafiire ng'ali comfortable, ng'ali mu comfort zone nga talina kigambo kyayogera.
era nga boogera ebigambo ebigumu ebitiisatiisa bannayuganda ng'era wavaayo ayogera agamba temulina kye mutugamba aba Robert Kyagulanyi tebalina kye bagamba ffe tulina obuyinza tukola ki n'ebirala piriyodi eyo gye yatandika okwogeramu ebigambo oluganda gwe bayita Amos alabika we yakolera ki yabulira ate bali mu musima nalabye n'ettaka balitwala kakati nalabye awandikira mwami Museveni ayewozaako Kayindo Tafiire era statement n'agamba abooluganda batandise otukubira amasimu nga batubanja abantu baabwe message y'omukyala gyakugamba kitegeeza omukyala yasooka basooka ne bacontactinga Kayindo Tafiire nga Minister of Internal Affairs police mu doketi yemwegwa kubanga police eriwo okukuuma abantu n'ebintu byabwe by law police yekwatisa amateeka yekwata yetwala ne bakuwozesa n'ebirala si majje majje gakuuma nsalo naki gwanga n'ensalo gavaayo mu biseera ebizibu ennyo okukuuma eggwanga protecting the country tegabeera mu gino ebintu by'okuwamba abantu kakati omukyala akugamba nti SFC ye yakwata omwami bamusanga ne banne ku kyeggulo ne bamuyita bamuteeka mu mmotoka n'amasimu ne bakola ki ne bagatwala kyala agamba baatuukira dde ebitongole ne byewakana ne SFC ne yeewakana bino byetwogerako ebyokwewakana abantu ababuziddwawo gavumenti ya mwami Museveni byeri mu kukola kibalama bamwewakana paka leero myaka emeka 5 nga waliwo obujulizi nti yanonebwa abitongole ebikuuma ddembe nga birina n'emmundu because mu ggwanga lino tumanya ani avunaanyizibwa ku mmundu ye gavumenti eri mu buyinza n'ebitongole ebiki ebirala njagala Jimmy leero keero olumbe Samuel mu bitongole ebikuuma ddembe olumbe n'emmundu bwe civilian tekisoboka era bwe tracking emmundu ozisanga ziri waaki mwami Museveni kyensinga omumanyako tatuleretinga muntu alina mundu bakuba abantu bekalamojo okwagala okubamala obumazi nga banonye mundu eji emundu emu yabulanga kukyani bakuba abantu ne babamenye emigongo n'amagulu paka bagifunanga so ebigenda maaso bikusigira ekifaananyi mu Uganda kye tuba tugamba no one is safe until we all safe. How do we get to be safe? Nga twerwanyeko leero kiri ku muntu Kayindo Tafiire atuse okubuuza abantu abagulumivu ab'amaanyi ngaffe betandika okubuzibwawo kantu okawulidde ab'amaanyi statement yategedde ndoza ku muganda we because muganda ava mu family yaki y'amaanyi kyala tugamba yali NRM kada ne bamugamba adde mu kintu nakola ki naga wayinze kanzire mu business zange omuntu atuukira okugana kitegeeza alaba obutali bwenkanya abantu bangi balaba Beria Kateega yabadduka ku Museveni mangu Beria Kateega yaliko prime minister mwa Museveni nga balaba avudde ku mulama go bajjirako ajjewe bisanja tamu limits azijjewe bagamba nedda mukulu bino tetubiteesa jo tuvuga jo tuzza sibye twateesaako nga tujja wano naye abalina emitiba eminafu n'emyoyo emitabu Beria Kateega yava manju mu government ya mwa Museveni abamu ne beegatta ku gundi ya Besigye babadiri kigundu n'abala bafaninga mwa Museveni wano basajja batu bafadda bafa mu bulumi n'ennaku so abali mu government ya mwa Museveni nga mumulya mu ngalo nga mulowooza ne mujja kutuula ku ntebe emu ey'ababedde esooka waggulu ennene esalirawo eggwanga li musaaga omuli bammawo ne bannammwe abalala ab'e Masaka Babeedi Bwanika Bampuuga Bansereko Bani Musaaga olaba naake naavaayo n'akaaba who are you Kayindo Tafiire ali ku ddaali ya general Kasirye eggwanga okitegedde to mention but a few gwani who are you general olaba akaaba gendo labono weffe Masaka yakuba abantu battle obuso operation Wembule omujjukira yavaayo nga babye sister wa Kalulu era Kayanja nga bakaaba so Jimmy bino ebintu nga bwenva okugamba mu gundi gye tusoose bannayuganda bonna balina okuvaayo ne balwanirira obwenkanya mu ggwanga
ekiri ewuwo ewamulirwana kitambula kijja wuwo luyiira luno bakubye muliro luyiira lujja lutandika omuliro gujja kukola ki gukwata gulanda now embeera eyo etututte mu 2 in fact etuzizaayo mu 2 bw'oyogera ku 2 omwezi ogw'e11 ennaku z'omwezi 18 ne 19 waliwo famire ezikyawulira ebiwundu nga bikyali fresh waliwo famire ezimu nga olunaku luno buli we lutuuka ntiisa nzikiza eri famire ezo abantu battibwa nga tuggalawo bigambo ki byoyinza okuwa naddala nga tusinziira ku programu gye tukoze eno n'ebyo by'owulidde ne by'olabye bantu bakyawambibwa bakwatibwa basibibwa battibwa babuzibwawo Jime 2 yali ssuula mpya mu byafaayo bya Uganda nti twalaba ekintu kye tutajja kuddamu kwerabira mu Uganda wakati omukulembeze gwe baanominatinga obulungi ne bamukkiriza anoonya akalulu naye nga balina n'ebifo bye batamukkiriza kutuukamu ate mu lunaku olwo lwennyini nga Electoral Commission yafulumya road map omukulembeze eyo alina kuba mu kitundu ekyo Mwami Kyagulanyi yali agenzi bayite Luuka mu kifo gye tumanyi obulungi abantu baayo balima ebikajjo n'okukola ki n'okuvuba ennyanja ng'abantu babagoba ku Mwami Kyagulanyi ng'ayagala atuuke ku bantu paka omuntu wa wansi awulire ebizibu byabwe enkola ya Nakyemalira ne bannaffe abataagala abantu bamanye ebigenda maaso mu nsi awareness nga tebakkiriza Mwami Kyagulanyi atuukeyo ne bamukwata bannayuganda ne bagamba tukooye tukoze ki tukooye campaign lwaki mwaziteekawo lwaki abantu mwabakkiriza bakampeininge lwaki mbanominatinga temwagala batambule be bamukwata eggwanga ne litabuka abantu ne beekalakase Luuka Jinja Masaka Kampala n'ebitundu bya Uganda ebyo gavumenti eyagala abantu nga yajja mu mirembe nga si yakuyiwa musaayi tosobola kuyingira kibuga n'otandika gamba kutuba bantu like shoot naluma nani nesaalumanya kubanga abasinga okufa abagendera the right to shoot you and kill you carelessness those are careless gundi aba basajja batu ba careless gundi bachi baba yita batyabo gagga eri tumwine oba careless nnyo kubanga oli mukulembeze kuba by then bali Minister of Internal Affairs bwe mbaseera bidde n'ebigambo byali si bya bugunjufu kitegedde nogamba police has a right to shoot and kill tekyali kikolwa yali gambye abantu bw'otuuka mu mbeera eyo gamba abantu mukuume eddembe yagamba if you reach at a certain level of violence naye anti wuliriza singa abantu bakola violence ne bagamba nti babakute because police ina so many ways of doing what their things okukakkanya embeera kubanga Mwami Museveni yalese tear gas n'omulala muyitirivu batu bali bukube mu tear gas why do you shoot innocent Ugandans abasinga okufa kubanga police ina ebyokulwanyisa okuva ku mutendera gwonna eyina abasirikale abakugu omuntu bw'aba alemye ennya tesi mukuba okugulu bakuba abakyala abatambuza emmere mu kibuga kyogamba polisi teyina ba professionals abasobola okumanya nti ono omuntu tetulina mu kubasasi do you just shoot anyhow omalaga kuba masasi mu bantu bakuba abantu amasasi abaali bali mu bizimbe nga bakola
bwe babanga baali violent lwaki Mwami Museveni yasasula abantu sente kubanga oli yagamba if you get a certain level kitegeeza ono gw'okubye abadde nga na mutujju kitegedde kati abakyala baali batujju Mwami Museveni yasasula ki bwe babanga baali bakozi ba violence esusse so jime bino biwundu bikyali fresh nga bw'ogambye bannayuganda tebinava ku mutima emyaka 5 giringa wiiki ewedde okulaba omuntu wo ng'afiira mu kiseera kibali badde basuubira okulonda omukulembeze agenda okukumakuma bannayuganda because omukulembeze ng'osaba akalulu naddala nga gwe incumbent ky'osooka okukola mu ggwanga kulaga bantu we should have peace goyina amagye goyina ebitongole byonna ebikuumadde goyina emmundu goyina ssente kiki ekikulema okumanaginga embeera abantu tebakutte emmundu tebakutte majambiya bagamba free our what our leader jibe nga tutuuka ku lunaku luno injustice zeyongera bweyongezi true bw'otulya ebigenda mu makooti leero olunaku lw'eggulo Dr. Kizza Besigye yawezezza omwaka mulamba mu kkomera kitegedde naye nga naye emisango egimukukatibwako nti butujju wuliriza omwaka mulamba bwe baali bamuleeta mu Uganda okumujja e Kenya baatugamba balina obujulizi bwonna baabukuŋŋaanya dda emmundu baziina sente ze yali alina n'ebirala bamuleesa atandika okukola ki okuwoza bwe batuuka omujja mu kooti maasho baali olwedde batandise n'okuwulira ki omusango obujulizi bwalaga okumuleeta mu civilian court omwaka mulamba tosobola kuŋŋamba tolina bujulizi nga baatuleetera ne audios bagamba yali acommunicatinga n'abantu wabweru w'eggwanga waziwulira nga zisatulatinga ez'obulimba zaalagawa muzirete mu kooti omusajja awozesebwe injustices mu kooti the judiciary is at test ebitongole ebiramuzi omuli Chief Justice Winnie Dolo kada wa NRM awo kyogedde bulungi kada wa NRM mulaze bannayuganda nti tubasomako mu byafaayo timwali basajja ababi abatamanya ethics za mulimo gwammwe mwakolera muntu ng'akuba bukubi ntoli kitegedde essiga eddamuzi aboogerako gwe mukola ki gwe musiba kati akulira gundi kino ekitongole ekikulira bannamateeka LDC ali muwaŋŋanguse because yagezaako okwogera amazima to the leaders mu judiciary ne bamusibira akakookolo ali mu buwaŋŋanguse semakadde so eggwanga bwe lituuka ku eyo level mumanya no one is safe mu ggwanga kiba kisigadde eri bannansi okukola ki okwerwanako so kikolwa kibi naye nga tugenda mu kalulu kano let me conclude with this ebikolwa bino bituzaayo akalulu kano ketugenda okugendamu everyone yalaba akalulu tekali kamazima na bwenkanya ebikolwa ebyali ebikeeta byemu ebitongole bikuma nze nali emukone wa Nambooze muganda wange abantu baafa people are talking about the 50 whatever people ebitundu ebyenjawulo abantu baafa e Kalangala abantu baafa e Masaka abantu baafa e Mukono abantu baafa e Buyikwe kitegedde mu Kampala wakati abantu babasunonanga mu mayumba gaabwe ne babatwala otaddamu mulaba abavubuka abakwatanga ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ewandege mu Ndeeba babasalako emitwe abantu babuzibwa tebaddangamu kulabika paka leero okuggyako abo abaali bamanyikiddwa abantu banonyiza obwenkanya ku bantu baabwe ne bakebera mapoliisi abantu bali mu safe houses bakola ki bavunda okuggyako abo abavudde ne baroizinga eddoboozi ery'amaanyi Kibalama singa yali gyali singa bamujjayo ati singa bamuleeta mu kooti yandiwadde mu kkomera oba olya naye nga alabika Kibalama tali kati abafaanana Kibalama tobala ate Kibalama ye yali walinnya ng'amanyikiddwa ng'ayagala kwesimbawo ku Busiro North abaafa abattibwa be baanonanga ku bitundu tobala so jibe gavumenti eno nga tugenda mu kalulu kano aka 2026 baali badde babamwesa ne balowooza ku fiica eggwanga lino nabo nga bazadde abaana balina abazzukulu abooluganda abakola ab'emikwano nti tekikoma ku bano be batulugunya bokka owulidde
abantu osobola batulugunya ne basobola okwowa baana ne kigenda mu bazzukulu in fact mbadde nkola program emisana awo ne maganda yo obukyayi bwe musiga mugenda bulekawa muzadde abaana n'abazzukulu yes golwa myaka 8 n'okusoba emijiji emito gyoleseewo girekedde ki era oleseewo mukululo ki era bo balowooza ffe abaana baffe tubagamba ki era golowooza generation ye ekomye ku ggwe generation ekomye ku ggwe oyina booleseewo saawa zino ze twogerako mu Libya ate nga Gaddafi yakolera abantu be naye okuwulira buyizi nga weyita erinnya Gaddafi ng'oli famire ya Gaddafi abantu badduka emisinde Bashir Sudani waggulu n'abalala badduka misinde bagana kweyita mannya gaki gabasookawo so kaluka tugenda ogendamu njagala mulowooze ku ggwanga lino eryenkya nga temuliiwo Katonda omulungi ow'ekisa abatuweere bye mutwagaliza amina gwe eno ye DPTV Uganda mbadde ne Farouk Ali mutunuulizi wa nsonga ez'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda n'ensonga endala era nga activist annyonnyola ku ebyo ebigenda maaso mu ggwanga era nga mulwanirizi wa ddembe weewaawo ntambudde ne Morgan ku lens yabaddeko okakasa nti ekifaananyi kikutuukako nga masavu naye nga ka accident ko wakalabye engeri gye kadde kantu ndabye kati ogirabye kati noolaga kati ogirabye adde kantutte mukama yasaasidde abe ku mapeesa yabadde atuddeyo okakasa nti buli kimu kikutuukako naye nga aba aganyiga aganyiga alo mbebaza nnyo mwenna benkola nammwe mwebale nnyo mwebalire ddala tusinkane nate omulundi omulala mukama Katonda abatukuumire